Is that we announce the passing on of Honorable Justice Kenneth Kakulu, who until this morning was a justice of the Court of Appeal, Constitutional Court. Reports from the family indicate that he passed away at Aga Khan Hospital in Nairobi this morning, March the 7th, 2023. Justice Kakulu, as many of you know, has been a valued member of the bench since his appointment on July 4th, 2013, and he will greatly be missed by the judiciary of Uganda and people who have known him. He was, through his actions and judgments, a human rights defender par excellence. The 65-year-old was born on the 11th November 1958. The judiciary will release a detailed funeral program in due course. As a judiciary, we shall surely miss him. All that we ask is that the Lord receives him in glory for eternity. Thank you. Thank you, my Lord. Thank you very much for... They ought to be treated with respect, and their presumption of innocence must be protected. In my view, this is an extremely serious matter when individuals and state agencies violate with impunity a non-derogable right. I quote from the Bible that even a Roman citizen 2,000 years ago could not be subjected to a cruel and humiliating punishment. I set out the story of St. Paul when he was about to be flogged and put in chains, but when they realized that he was a Roman citizen, the magistrate and the army commanders panicked because a Roman citizen could not be put in chains. If a Roman citizen could not be flogged 2,000 years ago, how can a Ugandan citizen, a member of parliament at that, be beaten publicly by police officers and subjected to cruel and inhuman treatment? This must stop. The police must uphold the dignity of citizens. It is upholding the dignity of citizens that makes them proud and promotes patriotism. The police in Uganda has no right to flog match members of parliament, beat them and humiliate them the way they now routinely do, which this court takes judicial notice of as being a notorious fact. This is completely unacceptable and it must stop. Omulamuzi Kenneth Kakulu atulumye nnyo kubanga y'omu ku balamuzi abatono ennyo abalaga kye bayita judicial independence. In other words, okulaba nga abalamuzi bayimiridde nga tebakolera ku pressure, nga tebakkaanya na bintu bitaliiyo, nga bantu abeesimbu abadde y'omu ku abo abadde basala ensala zaabwe ng'olaba nti mazima mereere, olaba nti akola obwenkanya, olaba nti ayagala enfuga y'amateeka ebeerewo, ng'olaba nti ayagala ekintu kyonna kye bayita ssemateeka okulaba nga eri ku ntikko. So ye muntu gwe tugenda okusubwa ennyo. Kyambi nnyo nti abantu abalungi ate usually basooka okukola ki? Okufa. Era kitulumye nnyo kubanga ono y'omu ku balamuzi betugaa nti Kenneth Kakulu wanga yali mu musango gwo gujja kutambula mu ngeri y'amateeka, nga Kakulu tajja kulya nguzi, Kakulu tajja kugaa nti gavumenti eragidde nkole bwenti ne bweti, Kakulu tajja gaa nti ntidde
banagamba kino olwekyo nkoze bwenti nga ye ayimirira ku mazima mu balamuzi abasinza otuluma bukyanga lubanga lwa Mmindi. Kakulu ye atulumye nnyo. Kakulu yalaga nti kisoboka omuntu wabanga mwesimbu okuyimirira ku mazima n'atatya yadde ng'ali yekka, kubanga ku pano ey'abalamuzi abataano yayimirira bw'omu n'aga nti Yoweri Museveni kyandibadde kirungi addeyo eka alunde ente ze kubanga emyaka gyo gimubidde akatambaala gimuyiseeko, ate nga ssemateeka okusinziira nga bwe baagiwandiika baali baagala nti omuntu yenna kasoweza 75 naye eka omule. Kakulu yali w'omu naye teyatya kusala nga bwe yasala, era kyekiraga nti ekyaliyo abalamuzi yadde nga si bangi nnyo naye nga gye bali betusoga nti balaga nti kisoboka okuba ne judicial independence yadde nga tuli mu gavumenti ey'obwa dictator.